tukusanze ozze ku Ministry of Gender nsonga ki ekwesa wano ku Minister? Ekindeese wano oluvannyuma lwa ensonga zange okulabikibwa ku TV ez'enjawulo, Minister ndowooza yaziraba then na communicatinga abaali ab'amawulire. Yes, so nampa appointment nzije mulabe olwaliro olwokubiri. So ngenzeyo mu office ye ne mulaba nambuuza ensonga zange ziri kuki zituuse kuki ne munyonyola buli kimu nga bwe kiyimiridde, nayogeramu ne balooya bange nasuubiza nti bagenda kunyamba ensonga zange azitegedde, nasuubiza nti agenda zifollowinga up alabe nga ziggwa. Ne bamunyonyola ensonga zange ne bamubuulira. Ensonga zange ne mutabani wa Samona Kasawuli Tom ez'obutalabirira abaana. In fact bali tulina okutuula naye yagaana okutuula, meetings zonna zidojinze agaanye okutuula. So ensonga kuzimu lwaki ntuuse waneno naye bacommunicatinze ne my lawyers n'abanyonyola n'abagamba omusajja yagaana okuatendinga to our call ey'okutuula tumalirize ensonga zino mu bulungi. So yatulinze kati lunaku lwa kooti. You were supposed to have a meeting last weekend. We were supposed to have like now 3 meetings za dojinze nga talabikako. Yes. Baloya bo bagamba nti era tabawuliza kozi bamuwa gundi olunaku ne babayita ne batataaninga up. Neziibwa. Era kati tulinze lunaku lwagenda ku wajaji nga 12 lwe batugamba okuddayo tulabe ekiddako. Ensonga zo mu media ez'enjawulo tebakubirako ku simu kuyita oba musinkane mwogeremu kiki kyonna kyonna? Before bantiisatiisanga biki nengendako ne ku poliisi nenfuna police reference nebibaawo naye kati tebakyankubira. He never called ye tankubirangako kozi ne bagezaako mukubira abantu ab'enjawulo takwata amasimu bona tewali agakwata naye yakyekyo ekiriwo ndi awo sinnategeera nnyo kituufu kiriwo naye ekikulu kiri nituuse wa minisita nategeera ensonga zange nayogera ne balawyers bange nasuubiza nti bajja ku following up my case bale nga nfuna obwenkanya. Minisita njagala atuule mu nsonga zange. Kyensinga okwagala minisita nkolere njagala ayingire mu nsonga zange zino ziggwe ziveewo kozi already mbeera mu kutya. Remember before baali bantiisatiisa nga muvubuka nthreateninga atuma abantu ne bakuba amasimu bajja kunkola ekintu kyonna senga nemera. In fact wenajja mu mawulire like nezija mu mawulire ne bakkakkana ne balekera ebintu by'okuntiisatiisa naye still simanyi where my safety is. Yes, siri sure whether I'm safe or what cause ndi awo naye nga nze njagala ensonga ziggwe ntegere nti abaana bange bayambibwa bino biggwe biveewo. Tewali yampita. Mama yakozangamu amaanyi, mama w'omulenzi. Yanzizangamu amaanyi era nga nkubira n'angamba wali ebintu mwali bijeyo mu kooti ne twogerera wano emabbali biki ne baga nsobola kuggyayo ebintu mu kooti already gyebiri naye afune balooya be tukiriziganye amalirize ensonga atandika olabirira abaana balaba nga nganye ndowooza oba ndowooza